Weekend ekomekerezeddwa nga bannakibiina kya NUP batunka ne ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu ggwanga Wangandya ku nsonga ya lipoota eyafulumizibwa ey'abantu abaabuzibwawo okumala kati emyaka 2 n'omusobyo. Ate ndi mufumbo nina n'ebiwandiiko, so simanyi lwaki ayogera nti abantu abamu tebeexistinga. Bagamba bano tebaliyo naye Sewungu Michael national ID yiino yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omukaaga. Wabula okusinziira ku kakiiko kano kategeezezza eggwanga nga bwe kaakola ekisoboka wansi w'enjuba okunoonya abantu abaabuzibwawo okubayambako mu kaweefube w'okunoonya abantu bano. Kino kyaviirako abantu abaabulwako abantu baabwe okwesitula ne bagenda ku kitebe ky'akakiiko kano mu kibuga Kampala wamu n'ebikwata ku bantu baabwe. Badde mu bumpimpi naye abantu bano abamu at least 6 out of them mukaaga kubo beewunya nnyo bwe baalaba mwami Lubongo ya ku press conference ng'asoma amanya gaabwe nti baabulawo nga bwe bali babeera mu maka gaabwe ne famire zaabwe. Yogera omulamuzi ayina okuteeka complaint eyo mu buwandiike oba ali mu lulimi kyoba mu limi ki ye ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu ntebe ye agamba nti ng'ayina n'obuvuna. Ku nsonga eno omubaka wa Kalungu West mu palamenti Joseph Gonzaga Sewungu agambye nti ssentebe w'akakiiko kano aliisizza ebijanjalo empiso ku nsonga y'okunoonya abantu bano era ng'ayagala palamenti emuyita annyonnyola eggwanga ku nsonga eno. Wangandya yava ku mirimu egyamuweebwa mu constitution ya Uganda ayina kuba ng'ateekawo commission of inquiry. Kati mubuuze bukyanga atandika kunyonyeza ku bantu ababuziddwawo yatuuzaawo olukiiko n'ayita abantu bajje baleete ensonga zaabwe ku baabula naye ali ku face value mu Luganda bwe nankyogedde ali kubuzaabuza abantu face value takola buvunaanyizibwa bwamuweerwa mu Human Rights Commission naye akola byabufuzi ebisanyusa mwami Museveni yamulonda era bw'anajja mu kakiiko nja kufuba nnyo obudde embeereyo. Alex Loswa omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu mu ggwanga agamba nti akakiiko kano kaweebwa omulimu gw'okukuuma n'okuteetera eddembe ly'Abannayuganda gwe batasaanidde kulagajjaliramu. Ssentebe w'akakiiko kano akatabanira eddembe ly'obuntu gwe nga gwe patroni waffe twandirowoozezza nti wanditeekinze action saawa zino eteeka ebitongole by'okwerinda ku nninga kubanga you have the powers. Akakiiko ako keetengeredde. Akakiiko ako kalina powers okuinterveninga mu nsonga za security. Genda mu safe houses abaana. Ono agamba nti singa ssentebe w'akakiiko kano alemererwa alina okulekulira mu nnambiro ate nga n'abamu bagamba nti ensonga eno yandibadde yakolebwako dda ng'abantu abakwatibwa bwe baba balina emisango batwalibwe mu kkooti. Naye bwekyo bwe kinaaba kikulemye mukyala Wangandya twagala olidizayininge mu wiiki emu. Mu wiiki emu twagala olidizayininge kubanga omulimu ogwakuweebwa gukulemye. Tukimanyi bulungi nnyo nti General Kaguta Museveni institutions zonna yonna yaziwamba naye gwe akakakiiko k'eddembe ly'obuntu kakwata kisooka. Gamba nti sina suubirayo ate era sina nakiyinza kubasuubiza kubanga manyi nti tekagenda kukyusa nkya. Mu biseera we kalabira nga kyekakola kiyamba omukulembeze kyekajja okukola. So ffenna abali mu opposition tukkirize nti obukulembeze obuliwo tebukyayinza ku offeringa leadership naye ate naffe tukkirize nti tulina okulaga bannayuganda tetugenda kubeera banjawulo. Omulangira Junji Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.